Kale, gwente nga nkujjeyo njagala okwebaza abantu mwenna abawagira emipiira oba mukikola mutya? Omanyi otuula mu bantu ng'ogenze ku restaurant, ogenzeko ku Bliss Hotel, otudde oyagala okunywa ka chai, oyagala okunywa ka evening tea, oyagala okulya ku kyeggulo, oyagala okulya ku kantu konna, oba oliawo omuntu n'alekanira mu kutuko n'ogamba yiyi naye nga bambi balaba kapiira n'obuzaabuzibwa nti liba ssanyu aba nakuwadde kubanga abasanyuse n'abanakuwadde empoggana yemu olose mutu ne kati njaga tulabe omuntu ono nga fani wa kapiira bino ebigambo bye sigena mutu we n'ebigambo byayogera ono fani wa kapiira Kumirawo kalina lifu kubayo kirabe birabe bikusala esamba ya nerabi kumirawo kalina lifu kubayo kirabe birabe bikusala esamba ya ule muntu yenanga wagira kapiira bwotyo ng'omuntu oyo bambi takumanyi tali kulabako gw'oleekaanira takulinako kirabo bannange olaneke nkozaamuako omupiira obuledde okolirigizeemu naye kakati abawagizi ba kapiira mwena mbatumiddeko naddala ng'owagira ttiimu etaalina kyekola mugyebale emirimu mugyebalire ddala sagala kunyiiza abantu mentioninga ttiimu zaabwe naye kambajjukize